okusasula Uganda bonna Mulangira Goroba era mbagumira ekigamba abadde musiraamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama musasire twakumye buli ayisa abasajja kutusinze Medi mu bufu bwe bumu namusa kubanunda bakama bange abeesimire butambala namwe mbaguzizaako omusi omutano be bakulonda butambala sibakavule sibyawula Medi kati ekyobuuziza tuza salamu tugende Katonda akola emitima gyammwe mwe wali egundi n'olwekyo abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka Medi leero omusajja eyeekumyeko omuliro ku geti ya palamenti n'ebibadde kawempe mu kwewandiisa kwa Nalukoola abantu bonna baagala eggwanga lino nga bakkiririza nti libeewo mu mirembe basaanidde okusitukiramu basaanidde okusitukira mu Medi tuvumirire ebikolwa bwe tuba nga demokrasi tuwulira tetumwagala waliwo nsi endala nga zikyo nga North Korea ngaani abalina obuyinza babeere bazira era babeere bavumu ekyo bakirangirire bagaye bino tubijjeewo tugenze Korea we mwabalina essuubi mwena abali abakuba t-shirt n'ebipande mu biveeko twafuna abachwezi Katonda yabatuwa abasobola ab'engange mukkirize naga amazima tugeetaaga nti bino ebyekiguumaaza abantu nolo baweesa demokrasi ataliiwo nabano bataking over baradisi nga bebakiise bebakiika nga Katonda akuwa omusajja ng'ono nga yemupiwe wammwe kitambula n'ebyo mubikole muve mu kuteekesaawo ekifaananyi nti muli mu nsi ey'abagunjufu naye nga temutuukangayo okwebaza bakulonda banamusizza era mukusinda Ssaabasajja twakumye bubi olwa Mulangira Goroba tusokusasira ne mu bantu ba constituency mu wiiki 2-3 tuzisa abantu nga 22 nine bugumu gyebaseeri mu bwanyi simanyi omanyi nze mbalira nnyo abakubye mabugo ogenda okulaba ogenda okutuuka mu interest book omulimu amabugo miliyoni 2 nomanya nti abagabye emitwalo 10 asooke ng'okwetegereza wekibanga abamukubidde bukubizi masimu bafudde munakumeka alina okugenda kutegeera mulimu abeefuula abalonzi ne babika abatafudde eno enamba erifo eno eri namba mu weeks 3 that's a normal abantu that's very normal constituency abantu babiri mu babiri okufa omwezi kubanga on average just kankuyambeko on average ewange wafaayo abantu wakati w'8 ne 10 buli wiiki abantu babiri mu bana abantu kumpi 3 omwezi n'okusomwezi gaba bagenda mwana constituency zirimeka mu Uganda akaparliament yomeka yes meka kyeza mwaka tupiba mwezi tupiba abantu bameka asatu times something meka parliament bo gambia abantu nze mu constituency namu ambulance inamu n'emmotoka y'amazzi kati byombi ebyo bikola ku bafu
bisobola okutegeera nsobola okutegeera death kubanga wafuddewo okuziika bansaba amazzi nti afudde wano nereeta amazzi ku mukolo oluusi ne baŋŋamba leeta ambulance tutambulize omuntu so ebyokufa mbimanyi mbibeeramu so eyo namba ewuwo ya bulijjo tekola mawulire constituency zaabwe tezenkana eya honorable Muwanga district namba butegeera disitulikiti za Uganda tezirina salira tugaana ku bantu Muwanga waliwo ekyalo nga bakikola disitulikiti Otafiira asobole okuba nga alina gyakikira so saasira abantu bonna abaviiriddwako abantu zigakodde kungi Minyinya Kabanda Mutawa Buyagongo buli wamu kitalo nnyo kitalo ddala nange nga ebogedde ku bakandidate abalala Democratic Party yaliita Kasajja Mugaluke Kawempe Henry Kasajja Mubiru mwagaliza buwanguzi Kawempe DP ya Mau yatuuka ku level kibeeranga omuntu ne bamwogerako waliwo akasegagayi ng'ate gwalanze musajja ategeerekeka olwokuba abakulanze babi buli omu ekisooka nti twetaaga okutegeera gye tuvudde ne gavumenti eno nasomako katabo ka Pekosi Kuteesa omugenzi the 1980 1986 revolution, the way I saw it is okuba siri well verbatim ne title naye yawandiika nga wandiika ku lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza naye yennyini neyewandiikako n'agamba nti ye yayingira leeti yayingira ndoza mu 82 83 era yalwawo okutegeera nti waliwo obwetaavu obw'okugenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'Obote okutuusa gavumenti lwe yasinkana abasirikale baayo ng'ava mu banka kusasula school fees asoma kololo SS nambala white wansi ne waggulu ne bamugamba okutuula wansi. Pekosi Kuteesa oluvannyuma omu yafuuka abakomanda ab'okuntiko ekyamutwala okuggyako gavumenti ya Uganda kumutuuza wansi mu ngoye z'enjiri uniform y'essomero ejje lye yaleeta asobole okusolovinga ekizibu ekyo. Olwaleero omuntu ayambala bwambazi kala myufu nerimukuba ekikulaga nti Kuteesa senga abaddewo ng'ali myaka giri ne kati senga ali muso kubanga yanyiigira kumutuuza butuuza mu ttaka mu yunifoomu y'enjeru n'avaawo n'agenda n'ayeekera gavumenti eyaliko n'obusungu bungi olwa yunifoomu ye giddugaza ne bajja mu buyinza n'amanya nti kati bannange kati omuntu asobola okwambala kyayagala nga teryamugambako kati eno gavumenti ekkuba kala gy'oyambadde etulabikise mbi gavumenti ekukwata nega nti olw'okuba oyambadde bwoti oba oyogedde bwoti olina okuwozesebwa mu kooti zino ez'amagye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe twali tukola ssemateeka mu 1995 n'ekifaananyi ekiriwo leero olaba Museveni akyaye gavumenti ye yennyini ne weebuuza nti ye bw'aba agikyaye okutuuka ku ekyo ffe abalina okuba nga tuli bannayuganda mu nsi gyakulembera tulina gikola ki? Kooti zino zaayagala zireme kuwozesa bantu bavunaana nazo ye yaziteekawo era tewali mulamuzi ndowooza mulamuzi Owiny Dollo Chief Justice yasinze emyaka emiwanvu ku balamuzi abaliko okuva bwe yali High Court judge okutuuka leero yakamala emyaka 17 Museveni yakatukulemberera emyaka 4 meaning abalala bonna bali wansi we bonna signature ya Museveni yafudde abalamuzi ne Museveni n'ababakyaye. Kakati olina okweraliikirira nti ekisooka ne bano babe bakyaye fate tulina okubaagala kuba Medi bw'akuzzaako omusango gwe olina omutwala kati ye ateekawo babe
ng'ekkooti mutabani we yagisupervisinga kubanga obuzibu asobola okufuna n'obwamaanyi ennyo okukwata omu ku baana abo okumufuula chief justice kirabika ekyo Mukama Katonda yakimumma naye okukwata omu ku baana be okumufuula supervisor wa kkooti y'amagye gy'ayagala okuvunaanira baatayagala ekyo kyo kyangu n'atasomye asobola okufuuka omujaasi abajaasi ba Uganda babakolera olulimi olwangu okuyiga nga si lwa ssomero l'Oluswayiri busanga alutafuta kimwanguira okusalako kakati ebyo biteekaawo ekyokusatu bwe twali mu ssemateeka baatugamba nti tukyusizza n'erinnya National Resistance Army eryo libadde lyabayeekera ejje ne lifuuka ly'Abannayuganda ne tulita Uganda People's Defence Forces. Omanyi wano mu Uganda Museveni twamusabako nti akakiiko k'ebyokulonda kabeere independent government president mu mawulire ekikola Museveni si kitiibwe kyenjagala okujjayo si kya president kubanga nono president wano anali Muwanga era bw'oba olaba bwe tewasoma sign language nze wa special education kankubulisa bwe baba bakulaga Museveni tekubaako kigambo president bakulaga Amstach bakulaga n'obukulu kasita olabanga Amstach nga boogera omanya boogera ku Museveni era president gwe biteekako so toga nti biteekako mu bigambo bana aba sign language teboga nti president petita special needs education tebagamba president kiriyo Amstach kyekyawula Museveni ku Kagame ekyakagame nakyo nekikugamba naye olaba bakola kano wansi w'ennyindo gweteekawo oba oyagala kwongerako ebirala biki biba bibyo naye baba bagamba nti Museveni tebongerako kirala kati nze bagamba batya nze bakola batya gwe kaakati so abyona oyagala ngambe medi presenter medi nsereko munakatemba wavira kubanga abibingi ebikudescribinga bisijja kuteeka medi wavira bakola batya genda mu maaso kakati ejje ne tuliyita Uganda because kasima nsonyiwa mu byogedde etteeka livaayo naki etteeka livaayo nateeka sinalaba agenda mu kooti nawe mu byogedde nnyo awo wengenda okuwunzika ekkooti etteeka livaayo naki nateeka naye ani yagenzeko mu kooti babyogedde wali bonna awo ngenda kuwunzikirawo naawe era kyoliko kakati UPDF ne tweyagala ne tuga nti Uganda People's Defence Forces tuga nti mu Uganda twajjamu engeri y'ekicupuli mu nkulembera ya gavumenti eno yakola state capture nti okugamba abantu ne bagamba twagala akakiiko k'ebyokulonda akali independent ko kenyini bakatuuma independent electoral commission just erinnya okwetengerera kali eba structure wise kati erinnya kati nejje baalikwata kumbe esigadde NRA actually je kati lyaddana mu nyumba lya family nalyo tuliyita Uganda People's Defence Forces medi n'abatuuliriza buli mwaka Uganda ejja kuza olunaku lwa taliisita bano baraddiso bayise n'abaminisita gavumenti ate kituufu era bwajja wano bw'obasanga boogera ku Babalanda minister of presidency bamuyita maama bano maama waabwe ate si ye maama Janet Kataaha w'abalala owa bano maama Babalanda yasayininga ye minister of president bano yabawa appointment naye njagala okubuulira nti okufunza medi naali badde njogera bingi naye obudde ekizibu kya kooti ze twogerako abantu bayinza obutamanya lwaki tugamba nti waliwo kooti z'abantu ne kooti z'amagye kooti z'abantu kasiba nti awawaabira medi mu kooti z'abantu kasiba nti awawaabirayo gavumenti mu kooti y'amagye gavumenti yewawaabirayo kasibanda damumpulire ekooti z'abantu kasibanda asobola okuwawaabiramu medi kasiba nti mu kooti z'abantu asobola okuwawaabiramu gavumenti mu kooti z'amagye gavumenti yokka yewawaabiramu ate abantu ba bulijjo kooti y'amagye bano senga zibadde zisoboka okuwawaaba abasirikale baga nti senga omuntu abbisa emmundu aba yeekuusiza ku byamagye ettaka balibbisa mundu senga tubatwala ne tubawaabira nakusanze ku ttaka lyange ng'olibbisa emmundu ne mutwala mu kooti y'amagye gwe tokkirizibwa ate lwaki balina mundu ati kati gavumenti yokka yesobola okuwaabayo ate ogwo omusango teguba gwa kesi ya gavumenti si state yewaaba magye kakati n'olwekyo si kooti yaffe
bana bemvudana kutagenda mu kooti kujayo musango anti kakati kangubuulire ekintu kya kooti eno okubaawo n'obutabaawo Besigye ebbanga lyamaze dokita nga bamuwoleza mu kooti y'amagye ne bwe yabadde nga Supreme Court tenaba kusalawo nakyo kyabadde kimenya mateeka lwaki kamalirize ne kino ensonga yonna bwefuuka constitutional question mu kooti nga bagenzo ogitaggulula eteekwa kuyimirira buli musango gugyekuusaako nze naliko mu kooti nayo nali mu muwango ono nze naye nagendako mu omusango gwe bayita constitutional question bwe ngenda okuwaaba application eyasooka nga mpawaabira singa yali yakusazaamu bye yali akoze ne tugende omulamuzi enyandyerabidde n'asaba nti ye alina kyayagala okuloopa mu kooti era n'aleeta constitutional question nti n'atwala omusango mu kooti guno gwange gwayimirira buyimirizi ndyoke ate nkole petition substantive petition kati kyobalaba n'ogwaka abaziguluka gwayimirira negino emirala gyonna n'ekyo kyali kikyamu era ne bino byebakola amateeka tewagenda olaba nti bakola amendment teri amendment gye bagenda kukola ebikyamu byennyini bye bigenda okudda President Museveni yajja obwesige mu gavumenti ye abalamuzi balowooza bo basirisa abali mu kooti zino ez'abantu tebamanyi nti nabo bennyini yabajjamu obwesige kubanga senga abadde akyabadinamu obwesige kiki ekimulwanyisa baayagala okuwawaabira ng'ate tabaleeta eno naye jjukira Medi bw'onjijjamu obwesige kyoba onteekerateekera nekyolowooza bwe mba sikitegedde nnakudduka bw'obanga gwompadde omulimu n'olwekyo abalina okudduka kati abalamuzi abali mu kooti za Uganda ez'abantu bw'ogenda ebweru todda mukama we yakuwa omulimu yakugjamu dde obwesige mwe mulowooza kiri ku bantu ba bulijjo kiri ku mmwe bantu bagenda ddi lukwago bagenda ddi kujjayo obusango MD Mwami Kawoya akuwa omulimu bwakujjangamu obwesige toddanga wano kumpewo tutawaanya damu mpuliriyo kamyote MD Mwami Kawoya mwebe bw'otegeeranga nti akuggyemu obwesige todda wano kumpewo tuwoganira ngende toyingirana mu masengere kati abalamuzi ba kooti za Uganda okuva ku Chief Justice Museveni yabajjamu obwesige nekye mubeera wano muli sikinga mwe mwali badde basinga obugezi okusaba asayiramu mukama we yakuwa omulimu bw'aba akuggyemu obwesige bano bakitambula nabo tabalinaamu bwesige kitambula nadde njagala kubabuuza bano baladisi bwe tukoza taleisisa siro nakula abasirikale kuliko kwonna eyali asaza enkoko sente balina zigula nkoko ku sekukulu balina ne kuyidi nga si musiraamu asala naye ku luno olwaleeta mukama waabwe nabo tebakyasala nkoko balowooza nti obwesige abo balinamu bino byonna birabo obwesige bwa mutabani yekka toze mukiri bano tagenda mu kooti kujjayo musango gwo tebannabaako process gye bakola gye baloopa kokasi etuula kiro nga yeekwese etuula wiikendi ku pepa tewannabaawo n'abo ababaka ba paalamenti ab'enyaleemu ojja kubaleeta wano badde obaleeta bagamba twatudde ne tukkaanya naye bye twakkaanyizaako tetubimanyi kitambula yasindidde gwoli olimu so nsumulu kyekifaano kibituliko bingi Medi eno kooti ekibiina yetinkiza nayo ani egibasabye ani agyagala ennyo Medi kooti eyinza oba teyina yabisabye naye okuza kooti y'amagye enfuga y'eggwanga omuntu ali eyo yasaana agitegeera obulungi akamu ku kalembereza akali wano olwaleero nja kuzzaako emabega ennyo Honorable Muwanga ebyabadde ewammwe nti mwatuuse ne musoma embeera ne mumanya nti operation ye agikomandinze yaani ali senior enough ategeera ne mulyoka musituka ne lead of opposition okugenda okubatuukirira era ne mubaako ne gumukolaki gwe mwogera naye anti kati gyenjagala kuvuga narrative agikoleki agitegeere nti Medi kooti eyo okubeerawo si kubeerawo nti y'abantu ba bulijjo y'aba civilian naye ate n'okuvaawo kwayo tubaddewo ne tulaba ensi nnyingi mu Africa ewabadde emergence of militias nti zikolaki zijja kati wano abantu abamu kye balowooza
nti n'omuntu akedde ku makya n'ateekateeka Militia Group oba akabondo k'abannakigwanyiza abayeekerayeekera abaki nako kajje kawozesebwe muki kajje kawozesebwe mu kooti z'abannansi mu kooti z'abasiviliya nti kooti eno okubeerawo omusango ogwasalibwa tegwagijjaawo wabula abalamuzi mu nsala yaabwe baawe ebisobola okukolebwa ogifuula legitimate buli mwena wanyonyola ekintu ekyo balooya abalamuzi bano bakanso bakinyola bulala naye fuzi bakinyola bakapalamenti omu akinyola bulala ekitufu oba kyali ki fenna kati awo buli omu entegeera gyakitegeera yesaana anti lukiiko lwerosi medi kooti eyo amendment ejja mu UPDF Act yakugezaako kuteeminga oba kukendeeza ku bikolwa ebikyamu ebyandikoleddwa abantu abasitula emmundu ezaffe wano sibasiki olwani abasabye nga kooti yasalawo eveewo abantu ababisaba baani ababisabyeyo kooti yagala biveewo medi 79 President Museveni yali already yatandika dde okukolaki okunoonya bwajjako gavumenti naye ebimu ku byali bimuwaliriza yenneeyisa abajaasi gye baakolangaki gye beeyisangamu n'olwaleero luno abanuku babasanga ne mundu medi simanyi kikyagibwayo abanuku babasanga ne mundu simanyi kyasangibwa simanyi kyasangibwa ezo operations ziba intelligence rate oyinza oba ku ssaawa eyo togirina naye nga wali ogikutteko oba ng'omanyi gy'ogitereka kiba kikukakatako okwogera gy'eri kakati medi ekyekooti weeri teriiwo obulungi bwayo buliwa kooti ekomawo medi sikomawo tevangawo kooti mansho tekolanga ki tevangawo wabula ensala abalamuzi bagamba abantu ba bulijjo tebaddayo kukola ki kuwozesebwayo civilians bave muki mu kooti ezo nga kyebagezaako okulaga nti erina weeyina okukola ki erina jurisdiction wabula so si nti ki nti teriiwo weeri abasigana mukama Museveni baali bamugamba kakati kwekyo mu kuvaawo kwayo nti basiviliani medi kyekiri kyembadde nkutunuulira nti kooti bwegaana nti basiviliani tebaddangayo medi wano okwawula civiliani omanyi nayagadde nnyo kwabo abantu be bambuuza nina we nabadde ne mbabuuza nti bannange tulina bajanjawidi mu Sudan tulina ba Boko Haram Nigeria bonna balina entandika gye baatandika nga boolaba olwaleero wano bafuutusoja entandika gye bakola ki gye batandika olwaleero bw'oba obalabala bwe giba mitendera ndowooza bafuutusoja bali mu lava stage ey'okufuuka ki ey'okufuuka bajanjawidi oyo aba akyali ki aba akyali civilian olwaleero bw'oba omukola ki bw'oba omubala bwe bunaakeera ku nkya medi nga gw'oyita civilian afunye element ebeera armed ogenda muwozeseza mu kooti za bulijjo okuba nti evaawo kati ezo ennongoosereza ezijja nga bajjamiru mukulu ezo ennongoosereza ezijja kugezaako kupredictinga kikisobola kutaataaganya ggwanga na byakwerinda bya ggwanga libeerewo nga bwe kirijja ate tetuddayo gamba nti ate wano teweetaaga bw'oyingirayo olisanga gyeriri so sigamba nti kugendayo bugenzi kukyusa kyabaddewo bino ebyabaddewo abawozesebwa abasiviliani babatwale bawozesebwe mu kooti z'abasiviliani babatuttewo abesigye nabona abajja baleeta ate kimu kyakyongera mu maaso anti okukyongera mu maaso media nkugambye etteeka bw'oba olikola tolikola lwa situation eriwo saawa etteeka lirina maaso etteeka lirina okutunula n'okulinda era bwe mwali mulikola mu preamble ya constitution yaffe nti okusinziira gye tuyise n'ebibadde mu ggwanga lyaffe bwe tuti bwe tunaakolanga ki kati n'okusinziira ku bizze birabibwako n'okutunuulira embeera eri mu ssemazinga wa Africa n'amawanga amalala ng'olengera bajanjawidi eri olengera ba Boko Haram wa tereeza etteeka lyo likole ki libeerewo oli amanye nti bwe nkwata emmundu ne ŋŋenda nti ŋŋenze kukola kyabuyeeke tebagenda kunkwata nga muntu wa buki wa bulijjo ebintu bino tebyagudde omusango oguno ekyagutanudde ekyokusookera ddala kooti y'amagye
ebaddewo ebbanga lyonna naye nga tewali nduulu era nga tewali nabantu bagamba nti ekooti eyo gyeri yafuuka ddi yafuuka ddi eggulire si kubanga yali ewozesa abajaasi abakoze empisa embi efuuka eggulire nga baddidde abantu abatali bajaasi ne babatwalayo naye nga n'omuntu omanyi mawuli yagamba edda nti omulalu watandika okujjiza mu kyama naye nakusekerera manya ebintu byasoba kati kooti eno etandika okufuuka ekivve nga batandise ddala oluvannyuma lwa Arab Spring n'okutandika awo ne tugenda mu okutuwaaka gavumenti za Africa ezisinga ne zifuna okutya nti ku luno abalabise zisitukiramu si beebo abalina empundu naye be bannansi abajja okuva mu bisenge byabwe bagende bagaye gavumenti genda kati gavumenti eno nga yalwana nejja Nammundu newamba era atufuga mujaasi kati ye nga amanyi nti omujaasi akutte Mmundu naye bwakola empisa embi agala amutwale mu kooti masho kati olwokuba bo tebakkiriza mu democracy ne bagamba nti nono kasiba nti naye ayagala okugenda ku street agambe nti gwe genda end product naye ayagala nze alina obuyinza ngende n'olwekyo yo n'eb'emmundu bonna kyekiki kyekimu kwa bonna baagala gavumenti kuvaako kati n'ekyokuggyako gavumenti kiri legitimate ng'oyita mu nkola by the way semateeka egamba semateeka zakkiriza era nze wano naye mu byalo ebitambala bamanyi nti nze lunaku nkolerera gavumenti kuvaako oba mu kulonda naye kuvaako era ekyo kikkirizibwa okutandika mu ssemateeka mu gavumenti z'abamagye kakati bano kye baakola batandika okweraliikirira nti ababavuganya baafuna embavu bajja kugenda okufuna amaanyi bali ab'emmundu era kye baagala okutuukako ne batandika okukwata abasivilia okubatwala gye baali bategedde ab'emmundu kati basooka kutwalayo yasooka ddala yali Kabaziguruka bamugjawe ne bamugamba nti abadde alina simanyi emmundu agenda kuba nnyonyi naye nga bamugjawe ne bamutwala eyo n'amalayo emyaka ng'omusango teguwozesebwa Kabaziguruka n'agaaka ngende mu kooti etaputa ssemateeka bajjaga batuuliza ntaputa ssemateeka eno mwe bansibira omuntu owa bulijjo atali mujaasi anaasibirwangamu eyo yali ensonga etwala Kabaziguruka mu kooti of course kooti bw'ogendayo naye etiika eba n'oluyombo lwayo abalamuzi nabo bakuba emboozi ne bongerako ebyabwe ne bagaa kati ngaffe betulabye naye ng'omulamwa gwali nti omuntu atali mujaasi taawozesebwenga mu kooti y'abannamagye ono kyagenda nti awonze omuntu adde siwe nsaanidde okubeera buli musango oguli eno guli twakiyitamu tineeno gyeguli baba mwagala kunzigulako treason neeno bagiwozesa treachery neeno bagiwozesa nze temuntwala eyo gye mutwala abajaasi nze muntwala eno owa bulijjo yensonga yagenda mu kooti neeramula omanyi kooti yoba ogitwalira omusa eri constitutional court neeramula nega nti civilians tebaawozesebwenga mu kooti y'amagye kati ekibuuzo ekinene abaatudde entebe banyeganyanguyo olw'obudde abaatudde entebe beematizza nga baagala bazze medi
ne kasiba nti omuntu wa bulijjo addizibwe mu kooti ey'amagye eyaabwe ey'amagye. Kati ababaka b'NRM abatudde entebe wa pulezidenti bakkaanyiza nayo nti batwale abantu ba bulijjo bawozesebwe mu kooti y'amagye. Ennongeeza bye baagala kugirongooserezaamu ebyo si bikulu. Ekikulu nti baagala mu luzungu si kikulu. Mu luzungu si kikulu. Oluzungu luli si kikulu. Naye omulamwa gwemmeri gwe kuteekako wano ne bakwate bagamba nti akati gwe bakutwale mu kooti y'amagye. Atali mujaasi. Ng'ate neeno ne bwe mba nakozesezza mmundu ne bwe mba kyova kati olwaliro bakwata omuntu ayambadde ovulo ng'alina n'akasepeyo ku mutwe ne bagamba nti ebyo byabadde oyambadde kooti maaso yeyina ogwoza kati akabiga akaliwo n'olutalo the issue at hand era bina tuyinza obyogera siba tulongoose kooti omuntu nze njagala nsanga omuntu omukulu nga baamuzaala ng'alina omutwe we gutegeera aveeyo agamba nti omuntu wa bulijjo agenda awozesebwe oyo omulinda. Kati ababaka ba palamenti bakikoze ku lwomukaaga anti njagala mbasange era nabasanzeeko ku midiya emu ekirojjo ningati naye mmwe munatusiriwalirako kutuukawa yazemu ati kubanga waliwo wadde tuli mu byabufuzi straight waliwo oluso tuyinza okugamba tubisabike tubyogere bulungi naye bano bagaayi banasiriwala kutuukawa sivumye nze mbuuza nze sivumye mbuuza kyeyo ekigambo ekyo oli musiru nkuga nti naye gwe nosiriwala kutuukawa ndi musiru oli kuliko ekigambo oli because maybe ekisense bebantu okuleeta ebintu nga si byamagezi netwagala tubikubeko ebirowoozo tubifuule byamagezi tubisabike era omanyi kakati olulimi lubi naye ngaoli kyaleese olulimi lubi ku radiyo y'abeene naye ngaoli kyaleese ddala kya busiru nayagala tujjano tukifunire ebigambo ebirungi tukisabulire mu bugezi bwaffe abulire mu bugezi bwaffe kuba ekigambo eky'obusiru tukisabise kuba tukisabise kati essaawa etuuse tubuuze bano nti lyale bebaba waliwo ekigambo ekirala waliwo ekigambo kya medi nze oyinza okukinzazika omanyi nze ndi wa sayansi ndi wa sayansi damascus atuli nti kino tukisabike tutyautonona rediyo yabe tukisabike tya kubanga teri muntu wadde ali ku mukalabanda mu kyalo ng'akwata ezinzimiya afune wuzu oba akwata sapuli ye asabe katonda we atamanyi nti bano kibakola kya busiru naye nga babikola balina diguli naye abagezi lwaki batabateeka mu kooti bagendayo eteeka ebbiri vayo nateeka ebbiri vayo livirayo mu kooti baluwa abagenzi bagenzi supreme court neragira so medi essaawa etuuse kubanga buli lunaku tuleeta ebirowoozo wano nga lyale si byaki kigunjufu nefanira okuba twakuzibwa bulungi bano bakagwa ensonyi ne bakwatibwa obugunjufu bwaffe bayiseewo ebyekisiru tasobola bebanajja ku rediyo bamwanga bajja kwogera oluzungu bafune ebigambo ebirungi babisabikesabike amazima gali nti kino kibaleeta nze nagenda mu kooti mu public order management act ku musango gwa poliisi nempangula omusango kino kiwako ngaexample katonda ono gwagira Moses wali naawe omusango gwe ne gunsanga nga ngenze nga baleeta public order management act bill nga ngenze mu kooti kasi bantu ono twali naye mu kooti kasogedde nange neematidde njogedde emirundi mingi tenasogerangako nga lwe nayogera mu parliament olunaku olwo John Patrick Amama Mbabazi
yali Katikkiro wa Uganda and the leader of government business. Yashituka ngamaze okugira nga parliament nerabike kanyenza nange nagamba nti musuutiye twaze byakwogera nsonga nakuwa reason tewaliwo omuntu wana asobola kudda mu nsonga Kivumbi zayogedde yamama mbabazi naye Kivumbi ono njagala ategeere titeyajja wano lwa nsonga yokka yajja wano lwa abantu bangi kumulonda nolwekyo honorable speaker natunda ku kibira ky'ekyabantu nagamba honorable speaker teekawo akalulu tukube bino tubimale ebyensonga tubiwulidde kati tuze mu byanaye mbanyumya mama mbabazi nayise ekiwezo nze nga ndi ku madaala ga parliament nga ndi shadow minister wa internal affairs Hope mwanyina muganda wa Mukambabazi Jacqueline yankubira essimu ku ssaawa nga 7:45 ngamba honorable liddawa ogenda mu parliament n'otyamu katono ogende mukandi wano ku madaala ga parliament Patrick Amama Mbabazi bamukwatidde mu tteeka erya Public Order Management Act John Patrick yali agenda bambaleyo basoloti n'olwekyo bano bakola amateeka detention without trial bali bagireeta mu biseera by'oboti babatalingaye n'abalala nga balowooza nti egenda kukwata balala yabakwata twali tujjawo Nalufeenya ono yaliwo wano ebiseera ebyo Kayihura yali IGP yakubira omu ku mukwano gwange essimu nanga nti omuwangaluza tisobola mutwala Nalufeenya ne bwaki enkya nga naye atudde mu kasenge wali nga Katonda yamutaasa Makindye musajja mukulu mutozi we yasalawo yamala kusaba amnesty kati bakutwala mu kooti y'amateeka eyo ne bakuwozesa mpaka lwowetawo n'ogamba bannange kanzikirize nfune ekiki nga tebakuza n'olwekyo bannayuganda bonna abalina ababaka ba parliament nga mbamanye ekyokubiri ekiba kirungi nagambye ababaka ba parliament medi bulijjo batusindika twebuuze ku nsonga ezitategerekeka lwaki omulundi guno tebagamba ababaka ba parliament timufunemu wiiki emu buli omu agende kubanga nze sikolanga manifesto neŋŋamba nti ŋŋenze mu parliament sikulanga nti ŋŋenze mu parliament mumpa akalulu omutuuze owa bulijjo gwe banasanga nga ava okulaba omupiira gwa Arsenal ne bamuyoola bamutwale awozesebwe mu kooti y'amagye kubanga ffe tubadde basiraamu wano Meji ng'ekkooti ezo ezisingayo obungi waliyo basiraamu abaliko twatuka ku level nga we batuhantingira nga tuli mu defense committee nga n'okusanga omusajja alina ekirevu omusajja agenda kutambuza omusalaba eggwanga lyali lituuse ng'alina ekirevu ekyeru mukatuli kyawedde emiki yali mu kyaki Rubaga ne balaba omusajja azze n'ekirevu ekyeru mu kyaki atudde muli security egisanga ku mulyango lwakirevu twatutuse ku level nti n'ekirevu kisobola okufuusa omutuddu betubaire twabirabyeko bano kyovulaba njogedde n'ebigambo biri nti oluganda olulungi ebigambo byange ndi wa science lumbuze n'esaala etuuse tuwaatulireko abantu amazima ekisooka mpuliriza nnyo abakulu bano naye nga bali mu gavumenti kitukakatako okulaba nga Uganda gye tukumidde emyaka egiwera ginaatera okuweraana ng'esigala ng'erina emirembe. Obusiru bwaffe oba ebibusiru byaffe bye bisobodde okuleeta emirembe gino bamukulu Muwanga ne ttiimu ye waba Mr. Opposition gye beeyagalirako. Tuwa ekitiibwa ekitongole wa essiga eddamuzi kubanga tuyinza okubanga mu myaka egiwerera ddala 68
tuba tubala kuva mu 1984 egibeera ddala kumpi giri mu kyenda mu ebigatako egiwerako awo tuyinza okuba nga ffe mu myaka gina 39 nga ffe abakyasinze okubeera n'ekitongole oba n'essiga eddamuzi eryetengeredde era erikola emirimu gyali obulungi. Muvuganya nani sitegeera past regimes zonna n'ez'abazungu nga kozitadde. So n'olwekyo ne gavumenti gye mwayekera ebbanga lyonna wefuga oli musomesa saagala ate kusomesa kaakati byonna byeboogera President Museveni akyaye essega eddamuzi si kituufu. Tulina omukisa tulina president bw'aba nga alina kyatamatidde nakyo avaayo n'ayogera eri abazzukulu eri Uganda n'eri bannayuganda ne mutegeera nti kino tabadde mu mateefu nakyo naye akirespectinga. Ensalo ya Supreme Court yawa gavumenti n'egenda mu parliament nejjayo etteeka ennongoosereza mu tteeka lya UPDF kubanga lyali terisobola kugenda mu maaso nga Supreme Court emaze okusalawo. Naye ne tugamba nti kooti y'amagye eno gye baayita kakati eringa disciplinary committee olw'okubanga terina balamuzi batuukiridde mu bisaanyizo, terina bawaabi batuukiridde mu bisaanyizo, teteekeddwa kugenda mu bantu ba bulijjo olwa ensonga ezo kooti ze yawa, nga baga nti yandibadde yeemalira ku kusabusa mpisa mu bajaasi. Naye nga tukimanyi nti ensi zonna ziba ne general court marshals olw'ensonga eziwerako. So kokase yatuula wiiki ewedde ekyali ekigendwa kyayo kwe kuziba gaps ezo n'okugendera ku magezi essiga eddamuzi nga likulemberwa kooti ensukkulumu amagezi ago ge baatuwa nga gavumenti. Kakati saagala nnyo lyatunuulire abantu abazze bakwatibwa naye nekyala nakyo kankyogereko kubanga nze njogera ebintu byange ate njogera ku lw'obulungi bwa Uganda. Bwe tunaaba nga tunakuuma emirembe gino okumala ebbanga, mmwe bannabyabufuzi mulina okwewala ennyo okubagana n'eggye lyammwe n'eggye lyaffe. Eggye livuddeyo entakera nga lyemulugunya ku bantu abakozesa ebintu ebifaanana ebyamagye, abantu abeekobaana ne bannamagye abamu okubba n'okukola ebikolobero ku bannayuganda bazenga beemulugunya. Era n'ebikwekweto ne bikolebwa ffe nga bali mu security ne muganda wange onondidde ne baveteraanizi baffe olwaliro tetukyabakkiriza kwambala uniform okuleka nga olina kyogenda okukola ne tukuwa olukusa nti ogenda kukola kino katukuwe. N'abayimbi be mulaba tukkiriza uniform basaba ne babakuwa olukusa okwambala uniform okukola ekyo kye bagenda okukola olumala uniform ne bagizaayo. Kaakati ng'enaku z'omwezi 18 Septemba ogw'omwenda 2019 gavumenti nga UPDF emaze okwemulugunya yavaayo n'egazeetinga oba n'ekuba eguuni mu kyapa ng'eraga ebintu byonna ne uniform ez'amagye we zirina okubeera. Ono Capex akolesa nnyo gundi internet agenda agugolinge the UPDF insignia and uniforms as gazetted ojja kulaba jja zikuleetera zonna. Kaakati bano bamukulu Muwanga deputy president w'ekibiina Mulamba ye semulabangako ng'ayambadde jango boot oba ngatto y'amagye, semulabangako ng'ayambadde overall eriko pips eriko amayinja kubanga ogenda byonna babyogerako olaba ne gum boots nga zitukozesa egundi ekyankwanze ziza green ezifaanana ez'amagye
nazo tuteekeddwa kuzikola ki jangu botu z'amagye genda osome etteeka lyekugamba olukumbi kutugaana kukwambala nsoma kiri mu tteeka genda maaso kakati twandibadde tugamba twandibadde paredi gye mwaliko omuntu omukulu gwe omwana ddala full soldier nze nkimanyi nti aba muntu mobilizer tabeera mujaasi olw'okubanga alina ekigambo soja oba soldier nga we bakiyita kakati gwe omwana oyo omusiza ku paredi alina engato ezo balina amayinja bajjeno nabaki tebakomye okwo mulimu abalina empingo mu biwatu kutegedde gwe mobilize empingo ogyagala ki ffe etteeka lino ligenda okujja litunuulira si buli civilian litunuulira ocivilian ayagadde okwefuula ow'amagye akola ebikolobero kooti y'amagye yavaawo kooti y'amagye yavaayo kooti y'amagye tennavaawo naye gaps ezo Supreme Court ze yalaga tesobola kugenda mu maaso okukola mirimu gyayo bulungi kakulanga gaps ezo zimaze okubeera abatudde entebe niye basabye nti babitereze bulijjo amateeka getukola mugasabawa kubanga bulijjo tukola amateeka mangi gavumenti ya wakati yereeta amateeka ekibiina ky'NRM bulijjo kijja kokasi netuula nga polisi ejja ne bagamba gisupporting museemu ebirowoozo byammwe olw'okuba tulina demokrasi tukugamba nti atakiwagirizja musimbako omuntu kufana kuwona nedda kati kankuwulire kufana kuwona bwe tubanga tuli mu nkola ya bino byobufuzi ebingi nga position yaffe eri bweti Hamson Obua chief whip oba n'abalala abatwala kokasi bwe basalawo okussaamu amawulire agamu mu bannaabwe mu ngeri y'okuba mobilizinga ekyo saagala nze kitunulira nga ali mainstream government eyinza okuba nga mobilization techniques yaki ekirala kyetutagala kubanga wayogedde nebingi nabadde nsobola okuyingiramu kyetutagala mututiisetiise kubanga mwogera kwa mama Mbabazi nemwogera ku Jiroka kamba bwe tuba tukola etteeka nze siritunuulira kubanga n'amateeka agaliwo ne bugenda mu Penal Code Act bwe mba nina kyenzizizza nga nze bajja kunvunaana nobody is above the law so tuleke kutunulira nti lituuke we naalikola munange liyinza okunkwatirayo namala gasobola okukwatirayo bw'oba otaasa Uganda enaatambula tosobola kugamba nti kutiisatiisa nti ate bw'onookola ekyo ekyo kijja kukwatirayo nedda naye kulina omukisa kubanga bano batusinga ku myaka ndowooza ffe bamugira nemugira bano waliwo ekiseera nga DC era tewaliwo era mpewo nga zino tuse tukyebaze timpewo weziri naye nga nobeera ne DC kati nga ffe abaliwa n'otandika okugira bano obusiru bwabwe osanga twandibadde tunnyuka naawe naye olw'emirembe egyaleetebwa tugenda kudda ebweru twebongeko okunyuka tugenda kudda ebweru tetugenda kukozesa bigambo tetugenda kukozesa bigambo bikakali nnyo kubanga ebimu byakozeseddwa dda naye njagala okubuulira abatuwuliriza nti mu nsi yonna waliyo kyebayita state nekyebayita gavumenti. State bwe buyinza oba be bannannyini gavumenti. Bwe tuba nga twogera ku gavumenti y'NRM baani be tuyita state, abamu bagenda mu maaso ne beyita ne ba deep state nti ffe bannannyini buyinza abaddala gwe tukugabanako nabwo obugabanyi. Ate newabeerawo gavumenti mwe gye mumanyi bano gye bagamba nti ffe nga gavumenti eyaba DC, ekitongole ekiramuzi, ekitongole ekikola amateeka, ekitongole ekyabaminisita, cabinet, legislature ne judiciary.
omulimo omunene state gwekozesa gavumenti kwe kulaba nti nno ebiyisibwa gavumenti bireka state ng'eri mu buyinza. So tukeera ku makya ne tulaba abantu abagala obuyinza, abavulubanye, abalina ebikolobero ebingi, abakoze buli kimu, nga obuyinza buno bakyayagala okubeera nabwo. Naye nga gavumenti erina okubayisiza ebibayamba okusigala nga bakyali mu buyinza. Bwe tuba tetusobola kutwala mu kooti ya bulijjo, nga kooti ya bulijjo eya gavumenti, nga oyinza okukozesa obukwakkulizo okuvaayo, tuyinza kuteekawo ewalala gye tuyinza okutereka n'obeera waffe nga ffe tukulinako obuyinza obwenkomeredde, bannannyini buyinza. Awo kooti maasho weyingirirawo nti yenna atiisatiisa obuyinza, yenna atiisatiisa obuki obuyinza, baagala kumutwala eri mu kooti maasho. Wabbye sente, wabbye mmeka, wazikozeseza ki? Zadde bilioni 5, zadde zaani? Okay, kale gendako eri eruzira tukusibeyo emyaka 3 kubanga totiisatiisa buyinza. Gwe Machete oyambadde ebyambalo bino naye ng'omutima gutukanga gututiisatiisa gwedde eri. Ani alina obuyinza? Ate be mbadde nabo nze nga Machete nabo babatwala. Oyo yenna gwe batunuulira ne bagamba ono alabika ng'ebikolwa bye bitiisatiisa obuyinza bwaffe nga state. State oyinza okugamba nti erimu mukulu Museveni, erimu mutabani we, erimu muganda we Musale, erimu abantu ab'enjawulo nga bo be eyinza okubaamu abamu ku bali ku high command y'amagye nga basalawo obuyinza, kubanga gavumenti tetwagala egwe. Ne gavumenti eno tujagaza ki? Ffe bannannyini buyinza tetwagala gavumenti eno eveeko. Gavumenti kwatako wano kasibante government is just a tool. Kwegamba oluzungu gavumenti kyekikozesebwa state okubanga esobola okukola emirimu gyayo. Fwe tuba twagala okusigala mu buyinza, palamenti eyise etteeka ki abalamuzi batandika okuliteeka mu nkola. Cabinet eyise sente ki ze tuba twewola, palamenti eziyise ebintu bino bituyambe tusobole okusigala nga walaba wano wetwayisa budget yankuwe ekyangu ennyo. Tetwayisa budget ya bumbi 7 nga tutaddemu ambulance, tutaddemu masomero, tutaddemu biki, naye nga si ye priority ya state, si ye yali sigwe gwali omulamu abasi kyekyali ekinyusi ky'abannannyini buyinza. Aba state bagamba eno budget mugiddemu nga bakozesa amateeka, nga bakozesa palamenti. Bo bannannyini buyinza gye bateekawo kyobola nga bateerako kye ne bagamba gwe bw'onaagaana okuyisa ekintu kino tetujja kukuwa na kaadi kubanga be bannannyini buyinza, tujja kusimbako omuntu. Kati awo aba ayogerera mu kifaananyi kiri ekya nnannyini buyinza. Kati gwe bakusanze n'emmundu eno oyagala gikozesa kujja gye bigwera ejja kusendasenda abantu okugamba gavumenti eno eveeko kubanga abantu batusanga ne batukubira ku makubo ne batubbako ebintu byaffe ogenda genda eri. Gwe tukusanze oyambadde balet, olina gundi weesibye empingo okoze eki, olina guli omutima ogutukanga okulaba nti no tujja kuvaako okutiisatiisa obuyinza bwaffe naawe ddeeri. Naye gye bigwerawa etteeka lye baagala okuleeta mu palamenti lijja gye muli eyo
fenga parliament tetukkirizibwa amateeka gaffe tegaddamu tteeka liisiddwa kooti. Amateeka tegakkiriza kukyusa kiragiro kya kooti. Banga kooti ye parliament ya Uganda. Amateeka gateekebwawo gatya. Etteeka liyinza okuteekebwawo mu nkola eya bulijjo nga lwewo kiriwabula kiritereeza kirikola kina parliament neriteekawo. Oba omulamuzi ayinza okuwa ensala ye. Omulamuzi bw'awa ensala ye lifuuka tteeka. Omulamuzi bw'awa ensala ensala ye efuuka tteeka. Era omuntu omulala bano be balooya asobola ogyesigamako ng'awoza omusango omulala. Omulamuzi bwe yali mu kooti bweti mu musango bwe guti baakusalawo bati precedence. So kitukakatako okuba nti no bwe baleeta ekintu ekyo tukyekennenya nnyo ddala ekintu tuno tulina okukitunulamu kikontana n'ensala y'abali oba kyekireeta kipya. Abatuula ku lw'omukaaga babakozesa buli kimu. Abatuula ku lw'omukaaga babakozesa buli kimu. Tewaliwo lwe baali nze nali mbadde mu parliament eyo ne mbalaba nga be bamu betusazeewo ne tulonda ku kino ne bagenda Entebbe ne badda ne bajja ne bakyusa nti twabadde tetubitegedde. Be bamu. N'olwensonga eyo state bwe nabanga eyagala abatuula Entebbe bajje mu parliament bonna bina batuuse ensonga yaabwe kubanga yeyamba bali abali mu buyinza okusigala nga bali mu buyinza nga balina gye baterekera abantu aba batiisatiisa oba batiisatiisa obuyinza bwabwe bajja kujja mu parliament bafune engeri gye bakiyisa. Kooti eno bagiteekawo batya? Osobola okubuuza muganda wange ono oba yaliyo. Teyamala ndowooza na wiiki. Kooti y'amagye ebaddewo namba wali bateekamu ennongoosereza zino zamala mu lunaku lumu ennongoosereza baali bamaze okukola ki? Parliament ezaaliwo ffe nga tetunaba kujja babayita lunaku lumu ne bateekamu ennongoosereza nga baagala balaba ebyabesijja bijja bajja balaba baani abalala bajja bagenda kwesimbawo. N'olwensonga eyo ngamba abatuwuliriza nze siri omu tusomye ebitabo bingi. Mukama wange ono alina ebitabo byakootinzeeko ebya Pecos Kuteesa. Naye ogenda mu bakyaligonza abakazola abo bonna ne mukulu General Tafire lumu yakyogerako nti bo baakeeranga ku makya ekiro ne bajja mu uniform ne babakyankalanya emisana ne bajja mu leeya ne babasaasira era emisana ne basaasira era ne bajja mu ngoye za leeya ne abagamba lwaki temutwegattako. Mulaba bino ebigenda mu maaso. Mbabuulira nga sibakisa tuleme kubeera opposition eyambako government okulaba baani abagivuganya. Let's not be an opposition that helps government to identify its enemies. Bw'okeera ku makya kituufu okwambala baret, kituufu okwambala ovulu n'ennyota byoyagala byonna bituufu. Naye ate lwaki gwe obeera opposition ayambako gavumenti okutegeera abalabe baayo? Nze ensonga yange yandibadde nti eno gavumenti engeri gyeri eyabayeekera ate nga tukimanyi nti obuyeekera tebukiggwamu ekeera nefuna ow'ekigaali nga yewa intelligence, omutembeeyi nga yewa intelligence, owa ali mu nnimiro ayigiriza emmwanyi ewa intelligence. Tewali nsonga lwaki ogiteera abagivuganya ku sowaani tibabano batwali era ne bakwata ne bakuba kibooko n'ogamba nti nawaddeyo abamu binabadde nzijukira amannya gaabwe.